Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Of course, chisinzira awojo kubera ngate ofuniramu amawulire gano Fahad Pro UG abayingide okubera ngataga kutusako naddala gabera gatambula mu bitundu bigwanga ebyenja ologwe ejo tesobola okubera ngate otunga tetakejagala ku video wansawo jaginawo nawe were ngate osulendozayo okusinzira ensonga ngabo ngendo okubera ngate ozulira tewerabira akubera ngate osharingirako abalala banange ebya MC Chumi comedian byo birabikanga munange byononese eranga kalabikanga kaweddemu MC Chumi ono yalabidwa ku mbutambi nga asikomuguwa no wamaje owa SFC eranga okusinzira ku MC Chumi yavudde nategeeza nti mbu wamaje mbwe yabadde mu nsobi mbu yadali mukubera nga ate avuga emmotoka ye mbu wamaje najja nabera nga ate ayita oba wabadondozo oba kinnya nakuba amazzi negabera nga ate gasamukira emmotoka ya Chumi era mbu agamu gasobodde okubera nga ate gayingira ne gamusamukira so awono mbu nabera nga ate yazibukako ng'omuntu nabera nga ate alumbagana omujaso ono nga amugamba mbu abere nga ate either muwe ssente amugulire engoye empya oba amubulire bakama be abamukiriza akubera nga ate avuga emmotoka mu ngeri efaanagana bweti. Owamaje wa SFC yalabiddwako nga yeetonda era yakkiriza omusango guno n'agamba nti ekituufu ye yabadde mu nsobi wabula MC Chumi yalemeddeko ng'ali mu kubeera nga ate asika oluggi lw'emmotoka ye asaka n'okubeera nga ate amubuuza ebibuuzo bingi nnyo ebyaleetedde owamaje okubeera nga ate munange naye wayazibukako n'ajjayo ekyambe ensonga azikutte wansi ne waggulu njagala kubeera nga ate kuzanyira obutambi tulabe biki mu kubeera nga ate bigenda mu maaso saizi naye ng'abaana ba TikTok oba kiki oba beeyita ki mu ggwanga lyattu Uganda toyinza kubeera nga ate omanya so tula butuzikalira era nga naawe ngenda kusaba genda wansi awo osula endowoozayo nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira shakashava mufuna ajja kulombereddwa ku namba z'essimu zitoko bustika trust me buli kimu kijja kubeera nga ate kitambula bulungi nnyo maddadi sana MC Chumi n'owamaje wa SFC kyekirwa kadde kano katubirabi ulira wembanga nkuzo omusango you have to use the law when you use the force to me then I will react okay if you answer to me, you buy for me another closet, you're an officer. What is it? What is your boss? What is your boss? Nikugambye wemba nkozo omusango wempuliriza nkukoze naye kati kugambye tulina okukozesa ki amateeka sigamba nti kati ogenda kujja omufugekaale kati nkugambye wulira emmotoka eno weba ekoze omusango wulira eno moto ya minisitule ya State House weba ekoze omusango sinza sasula eri ku mirimu gyayo onogera kusiba I have made a mistake. I have made a mistake. Manya yenza
Uncle Chumi ndi so very positive. Nkoze video eno nga njikolera abafanizi bange bonna ndi wansambya furniture kuba wempumulya bwenva mu kibuga okutunda ticket. Mukimanyi bulungi nga nakuzoma za 26 September nyine ekivulu kuwa nolongi ku bala ya Bruno K. Onakulwalero sazone epitako mu kibuga nga ntunda tickets zange. Sagenze kwenti engoye zino nkyusiza nkyuse. Engoye ze navude naze wakaze mulabe mu katambi akomusirikale. Munange no mpiseka mu kibuga nakawa era bangoberera nasembye okuteka ye motoka nga omuti gujukubye enkube ebadde nyingi nnyo fenga watchman tuliba influencer tuliba sitabe gwanga tulaga abantu ebituseewo munange mbadde nkwata bu video bange mpola nga nzija nkwata omusirikale wa KFC javudde ne motoka ye nanda banga nkwata newe mbadde nkwata tategedde nti nze 10 natukuba amazzi mbadde mu Uber mukimanyi bulungi nyote motoka yange yafuna accident. Munenge bwatukubya amazi nengamba wa Ubanu ajagamba bayimbi bayinde fujjo nenjagala nveyo njogere n'omusirikale olutuusa wabadde omusirikale abadde hambo nangamba anko 10 nsonyo ne mugamba otukubya amazi laba bwenfaanana mungoye ezo zembaddemu mbadde nakasala enviiri dai yonna nakulukuta nayonona engoye zange essimu yange neyononeka nkwata 17 iPhone omusirikale abadde hambo nangamba 10 I'm very sorry ne muwuliriza era olusoose nenyazo tulamotoka y'omusirikale mubaddemu abakazi babiri era nga babulijjo nga bali kundi codinga kyekinkayaniza n'omusirikale ne mugamba ne lwaki bandi codinga abakazi ne bangamba ogenda kukolawo ki yeggwani naye nga omusirikale tabadde na buzibu bayidawe omusirikale abadde muntu mulamu saagala mumusalire musango era talina musango kati nze mukulemera ku bakazi nga mbagamba omusirikale kyakoze kibi ate neetondedde muli mukunvuma omusirikale ndowooza kubaddeko oba mukyala we oba sisita we simanyi sijja kubalimba waya ne zimuvaako Munange nenziruka newe badde abantu nga bakunganye ngeri gye ndi superstar nga baagala okundabako nenga twali nnyo kyamaanyi bambi temulowooza nti baba badde wekibi nze ndi mukwano gw'abasirikale abasirikale bangi abakeefu si mikwano gyange mbabeeramu eyo yes I'm a present nenga buli omu muli kumpe ndowooza ani ankakala kirana siina buzibu na musirikale ate na musirikale tanyinaako buzibu omusirikale muntu wa bulijjo nange ndi muntu wa bulijjo yes omusirikale nakayogeddemu nangamba emotoka eno okuyidde amazzi ya State House bakama bange balina okugulira engoye ne muga kati oyagala nkubire President Museveni angulire engoye emotoka ezo zitiisa omusirikale emotoka gyabaddemu abadde tasuubira nti omuntu wa bulijjo agenda kufuluma mu motoka ajja alaba amukubye amazzi nzanyira mikono gyange abasirikale bangi bafanizi bange abasirikale bangi kati munange nenvaayo nezija ku motoka y'omusirikale njogere naye mugambe lwaki onkubye amazzi fena tutobye driver n'atoba amasimu gaffe ne gatoba ne gayiikamu amazzi emmotoka neeyiikamu amazzi ekibadde wali naye nga abanne bannayuganda temujjubisa nnyo munneesonywe mundabe bulabi era omusirikale mugambye ndi muyimbi wa ggwanga abantu bagenda kuŋŋaana wano bambi nanneetonda era ngamba nko 10 mbadde sitegedde nti yeggwe n'abasirikale bantu nabo basobya nange ndi muntu nsobya omusirikale talina buzibu ababadde mu mmotoka be balina obuzibu abakyala babadde mabega besitamanyi ate saagala kubamanya naye nga byebyo tewali nnyo kyamaanyi ebyakazuuka mu nsonga za 10 n'omusirikale w'SFC ebyabaddewo era ebiri mu trendinga paka nakati nayogeddeko n'omu ku munnamateeka omukukunavu ate nga w'amaanyi mu ggwanga lino nga mubuuza ku nsonga zino ndabe oba 10 ayina engeri gy'ayinza okwescapinga ensonga eno n'atafuna buzibu bwonna naye ng'ate sinnayogera na munnamateeka waliwo mukwano gwange omu mu kitongole eky'SFC remember twali mu campaign twayogeranga nabo mukwano gwange oyo mu kitongole eky'SFC yazze mu inbox yange ng'aliko n'amaziga yaŋŋambye ebigambo bino yaŋŋambye ba civilians kiki ba civilian kiki yaŋŋambye nti nno obusungu bw'OSFC oba obwa UPDF oba omuntu wa UPDF yenna bwe busirifu bwe buli lw'omulabanga ng'asirise nnyo manya ate anyiize nnyo paka manya ate mbw'anyiize nnyo yaŋŋambye ebigambo bingi saagala kubireeta wano but nze nabitegedde naye banyiivu ekitongole kiramba ekyejje erikuuma president kinyiivu UPDF nyiivu ku nsonga za 10 baabirabye
kati then munnamateeka yaŋŋambye okukwata obukwasi nga bwe baasise ekitogi ky'omusirikale musango otampalinze with the uniform, with the man in uniform. Kyakubiri okumuteeka mu kamera without his consent, ekyo nakyo musango. Ekirala ebigambo ebya utteringidwa out by MC Chumi ebiri disrespectful, ebinyomoola, ebimanyiira omuntu ali mu uniform nagwo musa actually yaŋŋambye yansobedde emisango nga 7 egiyinza obuvunaanibwa Chumi mu nsonga eyo. My sister Chumi kyandibadde kyamagezi nnyo okuvaayo n'okola public apology mu bwangu ddala. Kola byonna yita ku banene bo b'osobola. Simanyi, by the way simanyi. Katonda yamanyi simanyi. Nyinza okwefuula omugezi nti nkuwabula ku ki ekyokukola naye simanyi. Olunaku mutabani wa Sudiru lwe yafa, mulujjukira bulungi. Olunaku mutabani wa Sudiru Lupereeri lwe yafa, nali manyi nti olwo oluguudo bagenda duggalawo, that is one. Olwo oluguudo olwo kwe yafiira nali manyi bagenda kusiba abaali in charge okukola oluguudo olwo. Nali manyi bagenda siba abantu akakadde kalamba kubanga mutabani w'omukulu afudde. Naye kasita yafa, embaga gye yali azze okubeerako n'egenda mu maaso, tewali gwe nalaba basibye. Oluguudo lutambula nga lulina okutambula, enkuba teyalekerawo okutonnya, omusana gukyayaka, abaana bakyasoma. I'm talking about Rajiv. Bwe njogera ku Rajiv bye njogera mu bitegeera. Nze nali manyi akalimi k'essaawa kagenda kuvamu kubalanga kadde eno kabalenga kaddawa eri kuba yali w'amaanyi. Kasita nalaba nga tewali kyakyuka, nga tewali gwe baasiba, nali manyi oluguudo bagenda dusiba balukyuse lutunule n'ewalala. So ebintu ebimu mu Uganda bihappeninga ne weebuulirira gwe wennyini ne weekuba mutima n'osala akaliro. Chumi okyali mwana muto, okay? Bwe mba nkugamba ebigambo bino, Katonda bw'akuyamba n'olaba vidiyo eno, nze akugamba ndigoonya. Mu Uganda, whether you're right or wrong, anything can happen, n'otaddamu kiwulira wantu wonna ne kiggwa. Obadde okimanyi ekyo? Oba nkikuddiremu? Oba oli mutuufu, oba oli mukyamu, oba olina vidiyo, oba olina evidence, oba olina audio. Something can happen. Anything can happen. Someone can do something with evidence. Nekibaawo n'otaddamu kiwulira wantu wonna. Kyentegeeza ensi erina bannyiniyo. Omusajja gwe wabadde weereegamu wamulabye yabadde mu uniform. Thank God yabadde mukakamu, that is one. Ayina empisa, ayina discipline, tayina maalo. Era oyo gayi singa nze mbadde bosi we, mbadde ngena mukuza oyo gayi wa SFC. Olaba abantu bakola effujjo nga muganda wa chairman LC1 n'akusanga n'agamba gomanyi mpite muzeeyi, naye nga muzeeyi wa LC. Katolo omusajja ali mu mmotoka ey'amagye, okimanyi bulungi ayina emmundu mweri, ontegedde? Naye oyagala omukwata amataayi bw'oggula enzigi bw'ozikuba bw'ozigala. You as who? Okay, fena tukkiriza bw'okola ensobi gikkirize. Omusajja akkiriza nti nkoze ensobi, n'akwetondera n'ogaana owuliriza okwetonda kwe. Akugambye bwe nkola ensobi tugende mu mateeka. Abadde ategeeza tugende mu mateeka, genda oggulewo omusango enamba y'emmotoka biki byonna. Okiganye ogamba kiggweeraawo. Kati abakusalawo because yaganda ina akagambo kyakozesezza, if you use force on me I will react. Omujega wange atasoma owa P2 n'agamba okay react. Nze ne mmanya nti ono omwana n'erinnya lye tanayiga ddiwandiika. Omuntu yenna atamanyi bubi bwa mundu, yoyo omujega gojja okusanga agambe shoot me.
Shoot me. Okay, shoot me and we see. Boss, when they shoot you, you cannot get that chance of seeing. Abaliwo be bajja okuwa obujulizi. Omusirikale oba omujasi yasinga okumanya obubi bw'emmundu. Ontegedde? Omusirikale oba omujasi yamanya ekivaamu nti tekirina ssole. So kati ffe abatamanyi kuwandika manya gaffe bawanayinki mmwe abajega nze nkimanya ekivaamu. Kyovula baseeregalega muba oli ne waba akutte kasaali sinza mugamba nti kankube. Bwakakkuba. Okay, bagenda mutwala ererere koti mbasho gwoba ogenze musiramu oba otulabyeko nnyo. And the problem with these girls and boys, mwaba bayita ne mbawo obulango ne mubawa simanya biki ne mbayita baserebu mubawa amaanyi. From there ne mubakozesa ensobi. Because how can a civilian gwatamanyi wandika linnya lyo nga renti waggwako otandika mu nsondere bw'ofuna akazibu konna banange mu nsondere weyita celebrity. You're not a celebrity. Abana mubabulire ekituufu. Guys, okubeera ne million view, 2 million view, simanya trillion likes, that is rubbish. Nchidemu, okubeera ne trillion view, ne million 138, that is all rubbish. Temuli baserebu. Muli nomo, very nomo. Ne bana abantu abatalina account ezo babasinga emirundi akakadde kalamba. Because for them basobola okwebeezaawo, tebasabiriza, balina emirimu gyabwe, balina family zaabwe, si bakireereesi. But you find someone yeyita serebu abeera nankulabye mu mabaala. Simanya buli kaseera waliwo akasawe ke babeerako awo ensambya. Yo celebrity. Waliwo akabaala ke babeerako awo ekabuusu. Kabuusu kasubi nga bali embizi enkalirire eriko kaamulali. From there nga ogamba I'm a celebrity. Sebo chumi yabuuziza omusajja, do you know me? Nengamba ono omusajja muntu mulamu nnyo. Osanga omuntu omulala asobola okukuba chumi oluyi amannyo gonna ne gavaamu ne buno obulenzi bwali nabo bonna n'abuteeka mu bbuutu. You're very lucky. Mwasanze oyo omusajja muntu mulamu. Kuba gayinze videos followings yasose kwogera ng'omuntu mulamu n'akunyonnyola I'm very sorry. Yes, I've made a mistake. Naji owning guy. Bannange nkoze ensobi. Munedda zeto bingamba you don't gwe boss. You don't joke with the people. Chumi tosembezanga kufaako kumpi. Okyali mwana muto. Simanyi oba olinayo omwana ku duniya. Ekika kyonna kyasasika. So please sagala ogoberere ekika kyo. Na buli muntu yenna abadde alowooza nti lwakuba olina million view mbu owa polisi wakwata notandika omukwata katambi era musobola olwana nedda eno bagiyita Uganda. Sirikale wakwata okoze ensobi jikkirize mwesotingiraawo kisajja kikulu biggwe. Because tolina njawulo na bano bantu balala. Tolina. Ebyo byombeera n'okola video nefuna akakadde kalamba. That is rubbish. Bikola mawulire ku bannakyalo. But to people like us, it is very normal. Olina ekisimu kya Tekino wakakifuna. Wakafuna iPhone 17 mulamu bwo. Kyekyobugagga kyolina ne kyaja yaayo ne ring light. Naye nolaba akavubuka nga sawa bina kwogera kagikoze kati. Kagikoze kati iPhone 17. Ngala omanyifa abakwata 17. Nolabira ddala nga y'obulamu bwe bwonna talabanga ku kyabugagga kisinga iPhone 17. iPhone 17 zi bijanjaalo. Kirabika kyamaanyi kuggwe. Naye mu nsi ezaakula n'akaana akato kagiteeka naawo ne wataba awaagibba. So please bano abaana temuddamu bameza bw'ebintu mwe mubaleetera obuzibu. Okay? Teweereganga musajja ayina mundu n'omugamba shoot me. Kubanga ono omusajja yadde na muntu mulamu kiyasobodde okukola yajjeyo ekiso naye n'atabuka n'ava mu buntu. Ekitono kyemmanyi ku kisa ekyo singa omusajja akumita ekisa ekyo ku mutwe kisobola oyitamu kiyita mu ggumba. Si bwe bw'obuwambe bwe muwatise emmere omanyi oli ajja kubeera eyo agambe nti ekyo ekiso nze n'akijjayo omusajja ajja kukutulako omukono oba olugalo. Obulamu bwe bwonna togenda kuddamu ddulaba ate tebalina kye bagenda mukola bijja kuggwa. This is 256. Buli womanya nti oli mu 256 ebintu bingi bibaawo ne biggwa. Mujjukira omuwala gwe baakuba mu supermarket oba baali nti ndo oba baaliwa. Walezemu olaba eyamukubanga azze mu kooti waddamu omulabamu. Ojjukira omusirikale wa traffic omukyala gwe baakuba
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.